Golgotha ewaffe byonna byaggwa. Eyali ku musalaba omulala yali mulala teyali na Yesu. Musomaje? Yesebo. 15:21 Mariko. 15:21 ekitabo kya Makko. Ogamba otya? Kyogera ebigambo bino. Mpulira. 15:21 Injiri Markusa. Egamba otya? Eyogera ebigambo bino ntuuseewo 15:21. Egamba otya? Egamba bweti. Mpulira. Agamba nti naye guno gwe musalaba. Soma kiwandiiko. Agamba ne bawaliriza omuntu. Bawaliriza omuntu. Ayitibwa ne bawaliriza omuntu. Mpulira. Eyali ayita. Musajja ate ono yali ayita. Erinnya lye ye Simoni ow'Ekuleene. Mwana atu yalina Simiyoni wa Kuleene. Yali ava mu kyalo. Musajja atu yali ava mu kyalo ayingidde mu kibuga tamanyi mbisiriwo kumbe eriyo gwe bayagadde okutta n'agula. Yali ava mu kyalo. Mpulira. Kitaawe wa Alegezanda Nanyi. ne Ruufo Mpulira. ne bamuwaliriza okugenda nabo. Bawaliriza ani? Babawaliriza Simoni ow'Ekuleene. Mukama yeebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo balamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Baganda bange njagala kubategeeza okuweereza Setaani kintu kizibu nnyo. Tewali kintu kizibu mu nsi ng'okuweereza Setaani. Setaani bw'omuweereza oteekwa okufuba ennyo okulaba ng'omuyirawo omubiri. Oba kikwetaagisa kulimba, oba kikwetaagisa butaswala, oba kikwetaagisa kwekaza, byonna olina okubikola kubanga Setaani by'ayagala. Omusajja asomye Makko essuula ye15 avudde ku lunyiriri olw'21 n'akoma ku lunyiriri olw'okumeka olw'24 n'alusomako akatundu katini. Naye nga wansi ebigambo ebyeyongerayo bikulaga nti gwe baakomerera yali Yesu. Bikulaga nti gwe baakomerera yali Yesu. Kubanga wuliriza akomye ku lunyiriri olw'24 n'asomako akatundu katono. Mbwawo ne bamukomerera n'akoma awo. Naye Bayibuli egenda maaso n'egamba ne bagabana ebyambalo bye nga babikubira obululu buli muntu ky'anaatwala. Awo essaawa zaali ziri 3 ne bamukomerera. Awo ebbaluwa ey'omusango gwe neewandiikibwa waggulu nti kabaka w'Abayudaaya. Era n'abanyazi 2 ne bakomererwa wamu naye, omu ku mukono gwe ogwa ddyo n'omulala ku mukono gwe ogwa kkono. Olwo ekyawandiikibwa ne kiryoka kituukirira nti yabalirwa wamu n'abaasobya. Olaba ebyo tasobola kubisoma si lwakuba nti tabiina mu Bayibuli ye, naye kubanga muweereza wa Setaani ayagala kuyisaawo obulimba bwa mukama we Setaani ateekwa okusoma Bayibuli ng'agisomako bitundu. Kati wuliriza olunyiri bwe lugambye. Awo abaali bayita ne bamuvuma nga banyeenya emitwe gyabwe nga bagamba nti so gwe amenya yeekaalu n'ogizimbira ennaku 3 weerokole ove ku musaalaba. Era bakabona abakulu ne baduula bwe batyo n'abawandiisi bokka na bokka ne bagamba nti yalokolanga balala tayinza kwerokola yekka. Kristo kabaka wa Isirayiri ave ku musaalaba tulyoke tukkirize. Ne bali abaakomerwa naye ne bamuvuma. Kati bassebo ne bannyabo kyenkugamba nti okuweereza Setaani kintu kinene nnyo. Oteekwa okuba nga toswala, okwate oyimirye mu kamera, okanule amaaso, oleekaane ogambe nti Yesu tebaamukomerera, baakomereramu mulala. Baakomerera Simoni gwe baakomerera. Takibiri, Allahu Akbar, munyongere omuceere. Naye wuliriza, eno bagiyita Bayibuli. Era bw'osoma olunyiriri bassebo ne bannyabo olw'33 lugamba nti awo essaawa bwe zaali ziri 6 ne waba ekizikiza ku nsi yonna okutuusa ku ssaawa ey'omwenda. Awo mu ssaawa ey'omwenda Yesu n'akaaba n'eddoboozi ddene nti Eloi, Eloi, lama sabakusaani, okutegeeza kwakyo nti Katonda wange, Katonda wange, kiki ekikundesezza? Olunyiriri bassebo ne bannyabo olw'37 tuli mu Makko wennyini we basomye. Makko wennyini tetunavaawo, tetukyusiza kitabo, tetukyusiza ssuula, yennyini gye basomyemu. Kyenjagala okulaga nti okuweereza Setaani mugugu munene.
basajja mmwe muli baweereza ba Setaani, yensonga lwaki temutya kulimba. Wuliriza mu lunyiri lwennyini olwa 37 awo Yesu n'akaaba n'eddoboozi ddene n'awaayo obulamu. Awo n'ejjigi ly'omu yeekaalu ne liyulikamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi. Awo omwami w'ekitongole yali ayimiridde awo ng'amwolekedde, bwe yalaba ng'awaddeyo obulamu bw'atyo n'agamba nti mazima omuntu ono abadde mwana wa Katonda. Ebyo lwaki temubisoma? Ebyo lwaki temubisoma? Wuliriza, Bayibuli eyongera n'esomesa ku lunyiriri mu Yokaana, manya mu Maka essula 15 wennyini, olunyiriri olwana mu mwemeka mu 3. Bayibuli egamba bweti, Yusufu ow'eri Masaayi, omukulu ateesa ow'ekitiibwa era eyasuubiranga ye yennyini obwakabaka bwa Katonda, n'aguma n'ayingira eri Piraato nga tatya, n'asaba omulambo gwa Yesu. N'asaba omulambo gwa Yesu. Kati baganda baffe njagala kubategeeza bwe nti Yesu ne bwe mugamba nti mulamu ne leero, ne mugamba nti mulamu ne leero, ekyo kyennyini kimala ffe Abakristaayo okusigala nga tumukkiririzaamu. Teri gw'osobola kujja ku mulamu omutwale agoberere omufu okuggyako nga naye ayina ekizibu. Ffe ne bwe mutugamba nti Yesu mulamu nga bwe mukyagala, kubanga mmanyi kye mutya, Sitaani atya kye bayita okufa n'okuzuukira kwa Yesu. Akimanyi kiki ekyamubaako Yesu bwe yafiira ku musaalaba. Akimanyi omusaayi ogw'emirundi 5 Yesu gwe yayiwa mu lugendo olwo lw'okufa, kiki gwakola mu bulamu bwe. Setaani akimanyi. Yensonga lwaki buli agenti wa Setaani na buli musamize na buli mulogo tasobola kukkiriza okufa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo, naddala okufa okw'okumusaalaba. Era singa Yesu emmotoka ye yamutomera, mwandibadde mukkiriza nti Yesu yafa. Singa Yesu yafa, akabenje nga bwe ŋŋambye, oba singa Yesu yafiira mu kifuba kya Aisha nga mutume bwe yakikola, singa mukkiriza okufa kwe, naye olw'okuba nti yawangula amagombe, yawangula ekibi, yawangula omulabe Setaani, yamuteeba. Sitaani akitya ekyo. Naye ne bwankubadde nga Yesu mulamu, emyaka 2000 egiyise nga mulamu, bassebo ne bannyabo, era agwana okugobererwa. Era agwana okugobererwa. Kubanga Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe tewaliyo, omusujja gwamuluma n'akankana n'alwala ekitengo. Era hadisi ziraga mu kitabo kye bayita Riyaz Swalihina ne hadisi endala gye bayita Kisasul Anbiya ey'ebyafaayo by'abannabbi. Hadisi ziraga nti yava ku muzikiti teyaddayo, ne bamukuuma teyasobola kuddayo, n'afiira mu kifuba kya Aisha mukazi w'omuto n'afa. Umaru n'aga nti ngeze ndabeko omuntu amulangirira oba amubika nti afudde. Ne bamumaze ennaku 3 bambi bagenda okulanga ayongera kuzimba, ne baziika. Era nammwe muzimba ennyimba ali Madiina n'abagenda bakola ki? Bamulaba. Tusonde ssente emwemu tugende e Madiina tulabe nabbi gye yagwa. Bwe yagwa teyasitukawo. Naye yeebazibwe Yesu Kristo, kubanga Bayibuli esomesa wano mu Baluumi essula 14 olunya olw'omwenda lugamba bwe luti, kubanga Kristo kyeyava afa n'abeera omulamu. Wulira ebigambo eby'ekisa ebya Mukama waffe Yesu. Wulira obulamu obuli mu Yesu. Wulira ensonga lwaki tumwesiga. Wulira ensonga lwaki twasalawo obulamu bwaffe tubumukwase. Baluumi essula ya 14 olunya olw'omwenda lugamba bwe luti, kubanga Kristo kyeyava afa n'abeera omulamu, alyoke abeere Mukama w'abafu era n'abalamu. Eyo y'ensonga lwaki nze naleka byonna. Eyo y'ensonga lwaki sisobola kugoberera na Muhammad. Eyo y'ensonga lwaki siri mugoberezi wa Musa. Eyo y'ensonga lwaki siri mugoberezi wa Nuwa. Eyo y'ensonga lwaki siri mugoberezi w'abannabbi bonna. Kubanga bo bwe baafa okufa kw'abawangula. Naye yeebazibwe Yesu nti ye bwe yafa yazuukira, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe, agenda kuwa bonna abamukkiriza obulamu obutaggwaawo.
eyo ensonga lwaki tumukkiriza bajjamaa? Tetulinaayo nsonga ndala. Ensonga lwaki tukkiriza Yesu kubanga ayina obusobozi okuba mukama waffe ku nsi era ayina obusobozi okuba mukama waffe kwahira. Nze siyinza kugoberera musajja gwe baagamba nti inaka amaitun bw'ogenda kufa wa inahum maituna n'abakugobera nabo baffe summa oluvannyuma muyimire maaso ga Allah mutandika okutootogana. Essula ya 39 aya 33. Nze sisobola kumugoberera, sisobola. Ne bwe mumusiiga akazigo, ne bwe munaamulwanirira, ne bwe munaavuma Yesu, ne bwe munaakola ki, ffe twazuula ekyama ekiri mu Kristo Yesu nti agaba obulamu obutaggwaawo kubanga yawangula amagombe. Mulamu yazuukira mu bafu nga bawangudde abalabe be, yavaayo n'obuwanguzi abeera mulamu emirembe gyonna. Yeebale, yeebale.